neyanziza Christine Bukenya Sendaula kumane MP Kyankwanzi district mu kaseera kano tuva meeting wano ebbanda sub county mu Kyankwanzi district we bagenda okuteeka program ya government ya Makerere University okuteekawo obulunzi obulungi n'obulimi obulungi wabadde nga abantu batuulawo dda kubanga ettaka lino lye twogerako president yali wa Makerere University mu 1989 ate nga ettaka lye twogerako eryo littaka lya Uganda Lands Commission ate nga liri mu mikono gya Mayif Minister of Agriculture. Aba Makerere University baba wako 1 square mile. Tusabye Minister n'aba Makerere University ne Dr. Crispus Kiyonga baddewo ye Chancellor kati wa Makerere University nti batweyo weeks 2 nga tusensitizing abantu bamanye kubanga buli muntu wawulira nti wabadde bagenda kutwalawo banyonyodde nti ettaka eryo baaligaba naye already nga liriko abatituddeko so tubeebaza okulaba nga byonna tukkirizganyiza nabo era bagenze ffe katusigale n'abantu baffe nga tubanyonyola ekinaabaawo. Ku ttaka lino abantu baluddeko amanya n'eddoboozi Ssemugaba Samuel former member of parliament 9th parliament kaakano nga nze chairman LC5 flag bearer we NRM wa LC5 Kyankwanzi. Ettaka lino na 16 tulimanyi nti lyali lya Minister of Agriculture. Tukanyiza nti baali basigazaawo ettaka naye nga teriweza mayiro ate nga project gye balina ya square mile emu. So netukanya nti tujja genda lusooke tume ettaka liri eryasigalawo then bongerezeeko okulaba nti ewera square mile emu gye basobola okukozesa ebyenkulaakulana ya Uganda mu bya agriculture ne mu by'obulunzi. Abantu abanaasangibwa abanaakwatibwako square mile eyo nga ebakutteko tukanyiza nti balina okubalirirwa obulungi ate ku mataka gaabwe ne bye bakoleddeko ate basasulwe bulungi ate bwe banaamala okusasulwa baweebwe ekiseera ekirungi abantu banoonye ow'okugula awalala tebajja kuba bangi abanaabeeramu banoonya ow'okugula awalala nabo batandika obulamu obulungi obupya kubanga tukanyiza nti wabako compensation ne resettlement plan ennungi etaakose muntu wa bulijjo era ffe ng'abakulembeze tujja kuyimirirawo paka last kulaba nti abatuuze baffe bali mu mbeera nnungi era basasuddwa mu bulungi. Projekiti gye batusomedde era gye batugamba edda singa eba etandise ejja kuleeta enkulaakulana nti abalunzi abeetooloddewo tujja kuba tusomera awo ennunda ey'omulembe n'ebyobulimi ebyomulembe bye banaatandikawo tujja kubisomerako naye n'ekirala singa batandikawo obulunzi obw'omulembe basobola okutundira akatale katugamba ak'amata amangi oba okutuyigiriza engeri gye tukolera ku ttaka okulikozesa obulungi kubanga omuntu osanga ng'alina yiika 50 naye bambi era nga tewali kyalukoleddeko kinene nnyo naye bwe banaatusomesa ne tulaba kye bakoledde ewaabwe ku yiika 5 osobola okuzirundirako ente oluusi 400. Amanya agange nze bya Mukama Franka chairman wa Kabatunja LC wano naye LC gye nkulembera eri side eno teri eno ku awali square mile naye engeri abantu gye bakosebwamu gye bagenda okukosebwamu okusengula omuntu si kyangu. Lino ettaka district nga Kyankwanzi ekyali Kiboga bakola minati gavumenti ne district ng'ekulemberwa Mwami Siraje Nkugwa bakola minati ne bagamba kabatuwe ettaka era buli omu abeere ne sheya ye ne batuwa ebibanja ebibanja bye batuwa bye tuliko tubikoleddeko emirimu buli kimu kyonna tuyinako emiyembe tuyina buli kimu kyonna tusimbyeko. Mu 1989 gavumenti neeyisa ekiteeso nti abantu abali mu ranches babasalira amataka babeerewo
kati abantu abo babalirwawo awo ne babawandiika n'amaranki amalala oluvannyuma amaranki amalala ne gafuna ne gasetolinga ne wasigalira abantu ba ranki namba 16 okuva ku olwo paka leero babeera awo naye mu 2023 disitulikiti ya Kiboga kanso ne bayisa ekiteeso nti abantu ba ranki namba 16 nabo bafune ebibanja babeere mu bibanja byabwe buli omu ategeera ekibanja kye oluvannyuma gavumenti eri musangisirizawo emuwe ekyapa katawo abantu ne badevelopinga n'olwaleero enkulaakulana y'amaanyi essomero lya UPE amasomero amalala ga private sub county headquarters health center 3 bitudde okwo kati ne balekawo ettaka erya agriculture okukolerawo emirimu gyalyo n'olwekyo ffe ng'abakulembeze nga His Excellency bwe yasalawo okuwa Makerere ettaka wano ekolerewo emirimu gya agriculture bafune eryo eryasigala abantu lye baatwala ffe ng'abakulembeze nange ng'omukulembeze w'eggombolola eno ku lw'abataka ba ranki namba 16 wensabira gavumenti nti abantu abo babeerewo bakulaakulane nga bwe bakulaakulanya amaka gaabwe era bakulaakulanya Uganda yonna. Omuntu kuba otwire olya itaka lyawe okuraba kugira ngu twaza kwimutya nogira okukangarana amazima gariho ekiringo hiika 200 go gariho okutwatandika ntukugandana konka kuba nogamba wagira oti ntwenda siko y'amahiro otahabwa okuba eriho bwo kikumanyisa gavumenti yagira ngu eriho kiriho kandi bakugira ngu gavumenti nogarukamu obwo nobutwakukora kinogira ondi obwero konka kuba nogamba wagira oti kuba nturonda mahiro egyo yoona twantikiteera Makerere yekire kuba netandika omurimo gwayo ahari eryaho erifuriye ritariho omuntu ahika bibiri mbwenu nkushaba nti eri itaka lyawe konka Makerere etakombekire ahabw'okuba kerikombeka itwe nkaitwe abantu abatari abahansi munonga ntigira okwerarikirira kumanya ngu obu wayombekaho aha twaza kubingwa mbwenu nkushaba otakombekire Makerere etakatandikire emirimo yayo banza otunge itaka lyawe ahabw'okuba ryo ririho hiika 2 siko y'amahiro aho niwe orikumanya ahu okuza kugira konka banza otunge itaka lyawe oshashura abantu bahanga twena tigendeki rero korara abantu baruga mu itaka lyawe otandika emirimo yawe ogwo n'okushaba kwange ekindi otereze mu bwire ahabw'okuba kigumire kukwata sente okazihereza nayebare akatsimbura akaza kuronda itaka akashanga omuntu atiine porogaramu y'okutunda itaka nikitwara bwite kyori yonka abantu nibatubingayo aha watubinga nyonyenko wotabinga nyine hikiku mkinkuja kuherezaho onareko ngu niho wambinga abantu banaliirirwa n'ebyabwe byonna kuba kakati abantu nange mbeera no ku ranki 16 ndi mutuuze abantu abamu balinako projects ez'enjawulo ze bakoleddeko basimbye ebitooke mwami Mesiga yabadde abuuza ekibuuzo kye kyabadde balina ente naye ebirala ezo ente asobola okutambula nazo n'akola ki n'azitwala naye kati abantu abamu basimbye ensuku balina projects ze bakoleddewo nga tesobola kukola ki kubeera nga zivaawo kakati nze ekibuuzo mukuluma kwange nebuuza ebintu ebyo ebikoleddwa singa banaaba bakompensatinga abantu obanga babaliyirira banaabayirirako half of it oba bagenda bawa ebyabwe byonna byonna mayiro bagenda ekikubaga abantu naye ekyo tekigala kubanga bakikuba tukimanyi bakikuba naye nga abataka bazaaliddewo abaana bazatta kati bebagikugira bebakyagala kati kyeŋŋamba gye mugenda okuba oba womusanga munamba 16 mwoyagala okuba